Ekitalo nnyo ekya Isima All Access mbadde okuva ejjo lyonna nagenzeeko ekyanja ekiro ndowooza gye nabadde okutuukira ddala ssaawa nga 9 ez'ekiro oluvannyuma lw'okufuna amawulire bwe baŋŋamba nti Isima bamukubye amasasi. Nagenze ekyanja ne mbeerayo ekiro kyonna naye nga kitalo nnyo nnyo. Sirina bigambo bingi, ebigambo bambi leero nina bitono ninge ekindeese wano okusingira ddala kwe kubategeeza nti Isima abadde mukwano gwaffe nnyo naye bambi munsonyiweko olw'ekyo. Bulijjo mba n'ebigambo bingi naye ebigambo munne nina bitono. Isima abadde muntu mulungi era nga talina buzibu na muntu. Abwena kye tulina okukola kati kusabira Isima Isima musabire tetusobola okukola kusabira Isima bambi Mukama omwoyo gwe aguumuze mirembe naye nga Isima bambi tugenda mu misinga nnyo naye kyetusobola okukola kusabira ki Isima Mukama omwoyo gwe akole ki agulamuze akisa. Nebaza nnyo bannaffe ab'amawulire abapoliisi be twabadde nabo ejjo ekiro
nalabyeko abamawulire abamu nga Kasuku nga abamawulire bonna nabalabyeko awo Ekyanja nga Isima bamaze omukuba amasasi naye bannaffe atwesabire ate twekwase nnyo Mukama atusaasire era atugumye. Isima abadde muntu mulungi, Isima tabba muntu, Isima tabeerangako na mu gavumenti nti oba Isima alina omuntu oba gwe yanyiiza oba yabba ettaka lye. Isima abadde ayogera ndowooza ye. Ye muntu Isima abadde ayagala ennyo okulwanirira abanaku. Isima abadde alwanirira nnyo abantu abanyigirizibwa. Era nga Isima bw'asanga abantu nga banyigirizibwa aba ajja balwanirira. Isima abadde teyeeyagaliza kubanga byonna byakola si kuba nti abadde ayagala bifunamu ssente, wabula Isima abadde akola ekintu kubanga luyali Katonda kye yamutuma okukola. Abantu bangi nnyo mu ggwanga lino batya okwogera ku bintu eba bigenda mu maaso naye Isima abadde mugumu. Ne mutusaasire, mutusabire osanga Katonda natidde nnyo bambi. Okufa kwa mukwano gwange Isima tekwandisse kyekimu kubanga olaba engeri gye bamulumbye ne bamutta mu ddakiika buddakiika kikwewuunyisa nti kati ensi yaffe awo weetuuse. Awo wetutuuse bannaffe ti omuntu akeera ku makya najja natta omuntu. Isima abadde tasaana kufa bw'atyo naye byonna Katonda yakola ki? Yamanyi. Simanyi oba ndiguma naye nga ze zino vidiyo zange ezirabika nti ezisemba ku Facebook kuno katusirike. Katusirike munnanga ya buli omu akole kyawulira nti kyekijja mu myaka gye. Kuba kati olaba abantu bagenda bafa, abantu ababeera ku intaneti bafa naye nga weewuunya n'ekibassa nakyo tokiraba. Nze tonneeraliikirira kubanga ne bwenkera ku makya n'enfa era biba si kikulu, ffenna tulina okufa. Munnaffe yatusooseeyo obusoosi naye ffenna lyekkubo. Mmwe temukaabira Isima, mwekaabire mmwe abasigadde mu nsi etaliimu Isima kubanga nno ye Isima abadde asobola okwogera ku bikyamu oba ebituufu ebiri mu ggwanga lino. Kakati nze Junior ne bwe mutampulirirako nnaku kaira tekigasa, mugyewulirireko mmwe abasigadde mu nsi bweti. Ffenna munnange Katonda era yagaba era yajjawo naye Isima enfa gye yafuddemu yekyanneewuunyisa mpaka nakati. Kyaze kitya like natuuseewo ku siini ejjo mpaka ssaawa nga 9 n'abapoliisi awo era abapoliisi mbeebaza bambi. Mulimu gwo mwakoze bambi ne ba investigator. Isima bamuse mu ngeri ya ntiisa nawooba gwani era otya kuba omuntu okuteega ku geeti nakkuba amasasi kiraga nti waliwo ekitali kituufu. Kwa engeri Isima gye bamuteezeemu bamukuba amasasi oli n'akuteega ku geeti. Isima abadde ava kusamba mupiira. Kwegamba kale kyantiisizza nnyo
kyamazima gali nti kyantiisizza baganda bange naye tugume Isima abadde mukwano gwange nnyo era namukubirako awo gye buvuddeko ne mugamba Isima nakoze YouTube nangamba nti agwe jangu tukole Isima buli wembadde mwetaaga Isima mbeereddewo Isima teri lunaku lwanvumyeko n'omulundi n'ogu Isima abadde muntu nga ali happy era ebiseera ebisinga ffe abadde bamanyi Isima abadde abeera very happy character abantu gye mubalaba nga balina ku internet ate mufuuka bakwano baabwe mujja kubeewuunya Isima abadde n'ekisa Isima ng'ayagaliza era nga toliwulirako nti Isima yabbye omuntu Isima abadde ayagaliza ng'abantu abaagaliza ate Isima ba YouTuber bonna abadde abaagaliza kuba abadde abawa content nga bambi tebamuwa wadde 10 naye nga bambi Isima abeerawo Isima was a good friend abadde muntu mulungi Isima ebiseera ebisinga abadde nga mu bibye nga bw'ava okukola live Isima abeera mu kuzannya mupiira ng'abeera mu personal life ye Isima abadde teyeewanika abadde down to earth Isima abadde teyeeraga era nga Isima bw'omusanga mu kkubo Isima ng'abuuza abantu kyokora abadde n'abawagizi bangi Isima abadde alina ebintu bingi bambi byabadde ayagala okukola naye bwe bityo bunnange Katonda amusaasire Isima leero ebigambo byo byampeddeko bannange ebigambo byampeddeko era siina byakwogera buli kimu ndaba kirabe kwa basoose okunkwera ne bangamba Isima bamukubye amasasi nasoose kulowooza na kirooto nti si bituufu naye we navuze emmotoka yange n'ennyenda ekyanja abwe nalabidde ddala nti Isima bazinze Isima nga ndaba abapoliisi ne bamuteeka mu gundi ya white bannaffe ndowooza bingi nnyo byenjize naye ensi eno erabika nti abantu ebeemalizaamu bwereere era buli ali eyo nga wanyiigira oba mbadde nina ebintu byenkola ebitakusanyusa mu butuufu nsonyiwa njize nabingi byenjize naye ensi eno ngivuddeko ensi ngimaze baganda bange ensi ngimaze ensi eyina ettima nzikiriza ensi eno eyina ettima nzikiriza ensi teyina nnyiniyo munnange muli b'amaanyi ate mugambwako munnange mwe abayina emmundu muli babaki n'ensi eno temuli gikungula ffenna tuyitamu mpite awo nno twekwasa Omukama atusaasire naye buli gwe nasobya nkwegayiridde ensonyiwa ate nange buli eyansobya mmusonyiye kubanga buli omu kati mmutya buli omu mmutya buli omu mmukola ki mmutya ntegedde abantu bayina ettima kubanga Isima teri kyabadde
kyakola kyendaba nti kibi. Abantu munange buli omu alina right okwogera. Naye n'obamuba amasasi bwe gatyo. So kyannaku bannange abeeyita ab'amaanyi ab'ekitalo ketubakwasa Omukama munnange osanga yakola ki yasinga okutegeera nange lujja kukya munnange Junior nange banzite we baba baagala abaagala okunzita munenze wendi era nange mujja kuntwala mu nzike era ng'abalala. So muganda wange Isima umula mirembe kyekyo kyokka kyensobola omukolera. Mukama Isima akusaasire akuwa ekiwummulo ekyaki ekyemirembe. Isima buli ali eyo twala akadde musabire Isima Mukama amuwummuze eki amuwummuze mirembe munnaffe. Mukama amusaasire ate naffe tujja kumwegattako munnange obudde bukoze eki nga naffe Katonda atukoze eki atuyise. Naye mwebale nnyo mwebale okumpuliriza naye buli omu agumye munne ate musabire nnyo eggwanga lyaffe. Buli omu asabire nnyo ensi yaffe. Luliba olwo Katonda ajja kutereeza abantu abakwata emmundu bafunemu ekisa. Abantu abalina obuyinza nabo beddeko, abatalina kye bali nabo babeere mu mirembe. So sekyensobola okugamba ku muganda wange Isima Mukama akuwummuze mirembe. Obadde muntu mulungi, obadde oyagaliza era tujja kukusubwa nnyo Isima kubanga teri asobola kwogera by'obadde oyogera. Obadde muvumu, courageous, era otusomesezza ebintu bingi. Bannange mubeere bulungi. Isima nawulidde wakuziikibwa leero. Wisdom kayakedde kunkubirako kanyende ku mochale. Ate Isima munnange tumuwerekere kubanga leero lunaku lwe munnange olusemba mu nsi. Abali eyo abaseka abagamba Isima yalyose, nammwe ketubasabire munno osanga Omukama alibawo entegeera ey'enjawulo ne mutegeera nti eno ensi tuyitamu mpite teyina nnyiniyo, ne mweddako ne mwekuba mu mitima. Abantu bemutta ne mutegeera nti mubattira bwereere kubanga si be bafuga eggwanga lino. Buli omu munnange ensi waali wagikola ki? Wagirabira. Kale okufa kwa Isima kwantiisizza nnyo 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 nnyo, era kati buli omu mwekengera. Abantu si balungi nga bwe nali ndowooza. Nali mmanyi nti buli akusekera aba mukwano gwo, naye ntegedde nti eno ensi nnene n'okusinziira nga bwe mbadde njiraba. Ensi nnene, ensi nnene. Isima Mukama akuwa ekiwummulo eky'emirembe. Bannange kanyende naye munsabire nnyo. Simanyi ku kutya kwendimu oba ndikomawo n'enkola ne live endala. Ndabika ebintu bya social media mbiwummudde, eba mbimpumudde. Ababadde baagala Junior ebintu bya social media ndabise nti mbiwummudde. Abalala nabo batandikira awo munnange
kubanga kirabika eri abantu ababeereyo ne bagaa kati Isima afe kale engeri gye baamukubyemu amasasi abantu ne bamuteega yasinze okuntiisa. So ebintu bya social media bino bambi ndabise nti mbiwummudde kansirikeko. Junior mbadde njogera nnyo naye kirabika kansirikeko bambi ate kati kantwala obudde bungi nga ndi nnyo mu kyaki kuba nalabye Isima nga bamuzinga nga Isima takyayogera awoka ekyo ekifaananyi simanyi oba kirimva mu bwongo kuba Isima bamugye mu mmotoka sawa nga 7 ogw'ekiraawo 6 nendaba nga Isima bamuzinga omuntu gwe mbadde naakanyumya naye. Ketwekwasa Omukama Omukama ajja tusaasira Bikira Maria. So ndi musajja njagala nnyo sapule yange yenkuuma naye ketukole ki ketusirikemuuko. Abamu bagamba nti oba Isima videos eyasembayo okukola kwegamba era kale byonna era byewuunyisa kubanga naye nga twesabire bambi mwebale nnyo abantu b'ebweru bambi abankubidde amasimu mwebale bannamawulire mwebale kubeererawo Isima abantu Ssekinnoomu mwebale nnyo bambi mwebale kwagala Isima bw'atyo bw'agenze naye nga tujja sigala nga tumusabira kuba kye tusobola okukola nammwe abasigaddewo mwekole ki mwesabire Katonda abawe okusaasira mu mitima gyammwe mwebale nnyo mweraba.